po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'ennaku bbiri nga Uganda eyimbudde bannansi b'eggwanga lya Democratic Republic of Congo abawera ddala 36 ku abo 143 abaakwatibwa olw'emisango egy'enjawulo omuli n'egyo egyekuusa ku nvuba embi n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo liriko bannayuganda 7 nga bano bavubi beeriyimbudde okuva mu busibe mu ggwanga eryo. Let the 4 boats come. I had spoken to you. Send a message to David, you are going there. Then you bring them to the chapel. Bw'abadde ayozayoza bano 7 okuva mu mbuzi ekogga, amyuka omubaka wa pulezidenti e Kasese Joshua Masereka alabudde bannansi ba Congo abaziimula amateeka ga Uganda ag'ebyobuvubi nti yenna anaakwatibwako wa kukifuuwa ng'akizza munda. But much as we have also said the prisoners should go back to Congo, we have told them that the laws of Uganda, we shall continue implementing them. And in any case, we find you the second time, then that's when we shall take a heavy punishment against you. RDC Masereka agamba nti akakasiza ddala nga bannayuganda abavubi abakwatirwa mu ggwanga lya Congo balangibwa bwemage. Our people, me, I don't believe our people were arrested in Congo, but of course, these people retaliated. After arresting their people into our waters, so they saw the people, our people also on our side, because there are no right demarcations in the water. So what they decided, they came and also grabbed our people and took them. But we are saying no, nevertheless, because the Congolese have fished their lake, they have depleted their lake, because for us we only have 25% of the waters. For them they have the 75%. So for us we have managed our 25%, but for them they have failed to maintain their 75%. Omubaka wa Uganda e Congo James Bahimba agambye kino kikoleddwa okusobola okwongera okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gombiriri era nga n'abantu abalala abasibwa olw'emisango emirala mu mawanga gano waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso wakati w'amawanga gombiriri okulaba nga buli ggwanga liddizibwa abantu baalyo. Working relationship between Uganda and DRC. These are our brothers, and as an ambassador, I assure diplomatic, cordial working relationship between the two countries. Yes, there are others. We still have some people who are in other prisons on cases that are beyond minor, and we are working out a formula on how to exchange the prisoners. Abantu basiimye abakulembeze ssaako ne gavumenti ku mulundi guno obutasulira abantu baayo nga bali mu mbeera enzibu. Ekintu RDC n'ambasada kibakoze kintu kirungi nnyo olw'ensonga bali bamaze okukwatira abantu baffe Congo naye ne tukubira ambasada Mulanga, tukubira RDC Mulanga, ne bajja ne bakwatagana wamu ne batuyamba abantu baffe ne bakola ki ne bavaayo Congo. Era tukisanyukidde beebale nnyo okutukola ki kutuyamba. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okula ABS Television.